twakaawukana nkusiibudde onsiibudde ngenze ewange ngenda okuwulira nti Uganda wose bambulidde Patrick talabikako bamulidde naye ndowooza nti oba ndowooza bamututte ku odi Kampala okutuukayo nga taliiwo aba mututte ku CPS nga taliiwo naye bamututte wano ne tutambula wonna wonna towulikika simu teziriiko tetusobola nakuwulira ddoboozi lyo tetusobola nakukola ki ewiiki neeyitawo bayimbi abasinga obungi abategese ebivu bonna mu biseera bino kasita ateeka ekivulu ng'alina influence alina abantu alina eddoboozi ekivulu okuggwa atandika kwogera lulimi lulala ng'ekivulu kiwedde ye omulabe wamumanyi era gwe yabadde ategeeza talina mu politics tali muki. Why did he make a political statement if the enemy wasn't in politics? And he said amumanyi nti Museveni ne gurupu ye 4% bebabbalamu abo bebekulu abakkirizibwa okukozesebwa naye nga tebagwa mu ruling class era tebugenda ku kyogamba nti bebekulu bamuwadde gwa minisita nga wa abo alina kubeera awo kati kategori endala ya 5% beba mwami Kyagulanyi nga bulijjo sebambulidde Patrick nsemberawo wano olwaleero n'omugenyi waffe ow'enjawulo wa bulijjo ow'enjawulo akyatugoberera nkwebaza kyokola kya mutawaana nnyo weebale kubanga otambula naffe ku Radio TV atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyingeeko subscribe ku channel yaffe n'okwate ne kade aka notification olina tomisinga nsonga yonna n'emikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo okwosinzira okubanga kwotusanga kimukola kya mutawaana nnyo mu dakiika emu bbiri leero tetulina budde ngenda kusaba muganda nga akweyanjulire akubuuzeeko akulamuseeko mu yonna gy'osinzira okubanga otugoberera tubeere nga tutandikirawo. neyanze ege njagala okubabuuzaako bannayuganda byonna gye muli bagoberera omukutu guno Red Zone TV naddala mu abalwanirira okulaba nti tufuna Uganda empya mwebale nnyo mwebulire ddala submissions zammwe zonna ebiteeso byammwe n'emirimu emirala gyonna gye mukola nga gikwata ku nteekateeka yonna gye tulafuba n'okulaba nti tufuna Uganda empya mbabuuzizzaako. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald nga bulijjo ndi nakasanda Kasanda mbabuuzizzaako mu ngeri enjawulo Kasanda North abeekamulyawo abeebukuya Kikandwa Mirembe Maaliya n'ebitundu ebirala Nsolo n'ebitundu ebirala byonna ebikola Kasanda naddala eyo Mambuka mbabuuzizzaako webale kubanga ensonga bazigoberera. Kale tugenda kutambula ffenna ensonga tuzigayegayeemu tubeere nga naffe tuteekako ettofaali okuzimba Uganda empya. Amina. Tulina Dr. Enzyme ku kamera nga bulijjo ali emabega w'ekifaananyi ekyo kyolaba oba kiri kitya nange simanyi naye nga bw'okira Dr. Enzyme yakwasaganyiza ensonga ezo kakati honorable ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu Uganda naye nga tunaba kubanga tugenda mu nsonga endala zonna njagala atugoberera ekibuuzo kino kitambulidde nnyo mu programu zaffe ez'enjawulo oluvannyuma lwa David Lutalo okuvaayo n'ayogera bye yayogera bye sijja kuddamu. Abantu bagamba abaana ba Nuupu mulumba abayimbi abamu bagamba si baana ba Nuupu kyonna kyekiri naye ng'ebigambo bibaddewo njagala atulaba omwawulire politics yaliwa politics kyeki abayimbi bali mu politics tebamuliimu ekyo ensonga njagala tugitemeeteme mu dakiika si nnyingi era nga tugenda ku nsonga yaffe eri endala eyatuleese lwakuba nti obuzibu bwe tulina mu Uganda challenge gye tulina eri emu nti abantu abasinga obungi beeyita buyisa ekyo kye batali. Tulabye abantu bangi mu Uganda mwebali nga tulowooza nti bayimbi naye ate nga si bayimbi. Waliwo enjawulo wakati w'omuyimbi n'omudongo. Kati omuntu yenna avaayo n'atandika okugamba nti nze siri mu byabufuzi ng'ate ali mu kiti nga yeeyita omuyimbi akati tuba tumuteeka mu kigambo oba oliawo mu kategori ey'abadongo oba ey'omuntu omudongo. Okubeera omudongo kiwulika ng'ekivuma oba kiwulika ng'ekivoola naye ate nga si kigambo kivuma tekivuma kubanga era oba oli mudongo tekivuma nti kyava mu bantu nti oli akozesa ndongo akuba endongo ne bajja nti ayo gundi mudongo kuba agikuba akuba endongo ne bamugamba gundi mudongo. Kaakati njagala nkuwa ekyokulabirako nti abantu bano tebamanyi kye bali kyekisooka tebamanyi kye bali tebamanyi maanyi ge balina tebamanyi how big they are how influential they are. Omuntu omuyimbi njagala otunuulira abayimbi bashepinze ensi eno bashepinze politics w'ensi yonna. Tunuulira abasajja nga ba Bob Marley ennyimba ze yayimba zashepinga politics w'ensi yonna not only in US not only in North America oba South America
not only in Europe but even in Africa, when Jamaica gyali ava, but everywhere zashapinga gundi yensi yonna everywhere. Nga muyimbi akubye luyimba lumu gwokka omumale, tunulira abasajja ba Lucky Dube ennyimba ze baakuba ne zishapinga politics owa Africa yonna, politics ow'ensi yonna. Kine bwogenda wabakuba oluyimba lwe, tunulira abayimbi ba William Makeba ennyimba ze baayimba zishapinga politics. Abayimbi baayimbe abamu ku bantu abasinga okuanticipatinga independence ow'amawanga ga Africa baali bayimbi nga bakuba ennyimba eziraga obususuze okuba abazungu, bakuba ennyimba eziraga okunyigirizibwa okw'abaddugavu mu nsi zaabwe, bakuba ennyimba eziraga abazungu engeri gye bagenze nga batulugunyamu Abafirika mu nsi zaabwe, nezishapinga nezireetawo independence nga bayimbi be bakikoze. Abayimbi bakola kinene nnyo mu biseera ebya slave trade, okumalawo slave trade oba obuddu mu nsi yonna. Kugamba olaba bo baategeera amaanyi gaabwe, ne bategeera how influential they are, era bo ne baga nti politics tumulimu. Everybody is a politician. Kati oli avaayo n'agamba nti mubutuufu nze siri politician, siri mu politics. Abatamanyi bumanya kyayogerako, oba oli awo aba akimanyi kyayogerako naye nga alina influence lwaki akola ki, lwaki ayogera bwatyo, kuwuddisa bantu. Tosobola avaayo n'ogamba nti nze siri mu politics naye ate ng'olina federation. Oli mu federation simanyi ebagatta awamu ng'abayimbi, era muyina eddembe limulwanirira, mwagala copyright, simanya n'ebirala. Ebyo those are all the policies. Ebyo bina kuyita mu parliament. Mu parliament waliyo baki bayimbi, waliyo bannabyabufuzi, amateeka gakolebwawa, policies zikolebwawa, ziyita mu parliament awatudde the center of politics in the country. And then gwe ng'ovaayo ng'ogamba nti ate nze siri politician naye ate njagala egundi police ekwata ku copyright oba etteeka liyisibwe mu parliament awali ba politician. Kati tolaba nti obeera busirwaza bantu mu mbeera efaananako bwetyo. Tulabye abantu bangi nnyo ababadde mu kisaawe eky'okuyimba nga kati today they are politicians, be bakulemberamu okukola amateeka, okubaga amateeka n'okuyiza policies ezitambuzibwako eggwanga. yali muyimbi wa gospel yawunzikira mu parliament. Ono Geoffrey Lutaya ali mu parliament, wuyo meya ate nga naye atunulidde parliament. N'abayimbi abalala bangi, His Excellency Bobi Wine omulaba muyimbi yawunzika olwaleero ali waali, n'abalala bangi obadde obalaba. Naye omanyi abantu bano bo waliwo ekintu kye batannaba kulaba nti bannayuganda balina obulumi, bannayuganda balina ennaku, abantu balina ennaku yaabwe, balina obulumi bwabwe, balina okunyigirizibwa kwabwe, balina buli kimu. Bw'oba ng'owulira gwe okunyigirizibwa kwabwe tekukwatako, sirikira gy'oli. David Lutalo abadde yasirika, waliwo amubaddeko n'obuzibu, abadde ayimba nnyimba ze nga abantu bakimanyi nga buli omu zimunyumira, nga tewali amunenya, tewali yali amunenyezaako lwaki toyogera bwoti, lwaki tokola bwoti, nga yasirikirayo. N'abayimbi abalala bangi weebali, tewali amunyenga, tewali akola ki, nga yasirikirayo. Tunuulira Ragadi tukimanyi bulungi nnyo nti awagira NRA, era yavaayo ne yeesimbawo ne kubwa meeya emirundi egisukka kadi ya NRA. Naye Ragadi talina gwalumba, talina gwasoomooza, talina gwakola ki, yeekolera bibye. Bwe baba muyise ng'alina wagenda okuyimba ng'agenda ayimba nnyimba ze ng'atambula ng'akola ki, ng'addayo. Amanyi obulumi bannayuganda bwe bakola ki, bwe balimu. Kati gwe okuvayo n'otandika okumookinga bannayuganda, kyevula abakuyisaamu eggaali, kyevula bakutabukira anti waliwo sitole etambula si bannayuganda bonna mmwe nedda bannayuganda bonna. Tekikwetagisa kuvaayo kwogera ku NUP okutandika okuvuma, tekikwetagisa kuvaayo kwogera ku Bobi Wine okutandika okuvuma, tekikwetagisa kuvaayo kwogera ku Ssenyonyo baani okutandika okuvuma. Ate nga mwabawagizi bwe gwe kasita oyogera nga olaga, gwe kasita oyogera ku bannayuganda, gwe kasita oyogera ku mbeera ng'olaga nti oli mu kumookinga bannayuganda, si bawagizi b'NUP, bannayuganda be bamulumba. Olwaleero avaayo n'avuma David Lutalo, talabanga na kukyagula, ntamutuukiriranga nabo. Ne NUP weetuula tamanyi nawo, tabimanyi na kubimanya, naye alina obulumi ye ng'omuntu. Gwe n'ovaayo n'ogamba akulaba, ate kati otandise okuba nga mu ngeri yakwekkiriranya nabali abamunyigiriza. Ono anyigirizibwa, omuntu anyigirizibwa bagamba wali omugenge tokola ki,
tufunyizaawo ngalo kati David Lutalo yafunyiza engalo awali omugenge bannayuganda balimu bagenge olwaleero olw'okunyigirizibwa kwe bakolaki kwe bayitamu bw'oba oli bulungi ng'olyoke ng'okuba ekivulu kyo nekijjula gwe nga tebakuwambirangako muntu wo tebakuttirangako muntu wo sirikira gy'okolaki gy'oli ono gw'oli mu kumookinga munnayuganda gw'oli mu kumookinga abamu abantu baabwe tebalabika babattidde abantu baabwe abalala babuziddwawo tebamanyiwa gye bali abalala balema abalala bizinesi ziweddewo konteyina zaabwe bazikwata emisolo gibalemesezza bizinesi obuyumba bizinesi bazimenya buli lunaku nalabyeko wali ebulengaawo bagenze ne bamenya bizinesi z'abantu kiyosiki zonna ne bazimenya omukyala yagudde wansi n'azirika abadde yakajjawo avudde Busega yakava mu looni nga yakasengaawo akayumba akataddewo wiiki 2 yakamala okulya looni ow'ekimotoka yazzeyo n'akanyiga bulungi nnyo ng'omukazi atunula bw'ati aleese emmotoka jjajjewo akakiyosiki ke agenda awalala waakateeka ne bamugamba tebamulinze kkajjawo omusajja wa kiweetiye n'akanyiga nga buli muntu atunula bw'ati n'akanyiga ne bizinesi yonna ne kakka ku ttaka bwe kati omukazi n'agwa wali n'asirika kati oyo gw'oli omuntu bw'ati anyigirizibwa bw'ati mu butuufu gwe ng'ovaayo ng'ojja oga ne bw'aba abadde anyumirwa ennyimba z'emirundi 10 ku 10 tojja n'oyogera n'okola statement bwetyo ng'olinga mukudaalira agenda kukuvuma emirundi 10 ku 10 nga bw'abadde akwagala bw'agenda okukukyawa bw'atyo so abantu bano bakitegeere ebintu bino baleke bwekwasa nti bano abawagizi ba NUP abawagizi ba Bobi Wine bavuma bakolaki they are Ugandans bannayuganda abanyigirizibwa gwe kasitoovayo n'olaga nti toli ku sayidi yaabwe ate n'otandika okwagala okubasoomooza bagenda kukuvuma n'okukuba bagenda kukukuba abo abayimbi bakitegeere bagenda kutuuka ekiseera ategeke bulungi ekivulu bannayuganda bagambe tugende bazisasule bulungi wali ku mulyango bagenda kukukubira ku stage poliisi ebayole buyoozi ebatwala ebaggalire kuba ne baba tebakoze musanga ebakwata kubanga abantu banyigirizibwa kati gwe bw'obanga olina eddoboozi kubanga abayimbi be bamu ku bantu be batunuulira nti basobola okutuusa obubaka bwabwe nga bayita mu nnyimba ne batuusa obubaka bwabwe oyina eddoboozi oyina platform oyina buli kimu kyonna oyina ne ssente osobola okutuusa obubaka bw'abannayuganda okunyigirizibwa kw'abannayuganda n'obyogerako naye tokikoze kati ate mu butakikola ate n'otandika okudda mu kubakuudaalira kati gwe lwaki tebakukola kyonna kye baagala so bajjewo ekyo mbu aba NUP be balumba simaba be bavuma alien skin si be bamuvuma bannayuganda abanyigirizibwa kati gwe bw'ojja ng'otandika kubakuudaalira tekyetaagisa kubanga oli wa kibiina gundi tekyetaagisa kubanga oli awagira gundi n'aba NRM bennyini bali mu kuba gundi David Lutalo kati wali wano wetutandikidde okugezaako okulaga munnayuganda oba omuntu yenna nti politics kyeki ne music oba obyawula otya njagala odde omusigire ekifaananyi ng'osinzira ku bintu bino wammanga munabyabufuzi abanja copyright ne munnansi abanja konteyina ye URA gye yakutte bonna kubanga nze nkiraba nti munnansi alina omulimu gwe musuubuzi asuubudde konteyina URA mukyajinza omusolo mungi egikutte naawe omuyimbi oyagala obwenkanya ku nnyimba zo obanja copyright mena obwenkanya mu bubanja omuntu omu kati njagala omuntu afune enjawulo omuntu kyoyinza omunnyonnyola n'ategeera bulungi nnyo ng'osinzira ku bintu ebyo bibiri omuyimbi ne munnansi obwenkanya babubanja omuntu omu ono bwagamba nti nze siri mu politics era simwagala statement ye yenyigirawa era ekosezaawa munnansi okugamba nti afeeyo amulumbi kaakati ffenna omuyimbi ne munnansi bwe babanga babanja omuntu omu gwe babanja is a politician bonna babanja omuntu omu kitegeeza nti omuyimbi ne munnansi atali muyimbi bonna ffenna tuli mu umbrella yeemu ya politics we are all politicians because we are both affected by politics political policies kitegeeza ffenna tuli baki ffenna tuli ba politician ono munnansi policies ezinyigiriza omuyimbi okubanga talina copyright they are the same policies ezinyigiriza omusuubuzi aleeta konteyina ye neetuuka wano ng'omusolo ogujijjibwako gukubisiddwamu emirundi emeka emirundi 2 nga ne zeyataddemu zagenda okusasula omusolo zisinga zeyataddemu ng'asuubula emaali yeeyo kati ate ng'eno omutaddeko etteeka layisinsi nayo gyongezza ogirinnyisizza services zeyandibadde afuna ku bwereere omuli amazzi omuli amasannyalaze
omuli education omuli health zonna za kusasulira ayina kujja kwaku ka container kaleese kwayina okujja sente asasule services zino zonna kati atooka kutte. Those are all bad policies ezinyigiriza bannansi ezinyigiriza abantu. Kati gwe naawe omuyimbi ali mu kugamba nti njiye ennyimba zange ne zitandika okutambula abalala ne batandika ozifunamu ssente nganze nanyiniru sirufunamu ssente njagala wabeerewo etteeka wabeerewo policy nga mu butuufu nange nsobola okuganyulwamu mu nnyimba ezange ye copyright. Kati ne munnansi naye ali mu kubanja bannaye njagala wabeerewo policy nange nga mbeere nga nsobola okuganyulwamu mu container gye nkoze eki nsobola okuba olukuŋŋaana wenjagala watali kunkubana. Omuyimbi bw'aba agenda okukola ekivulu tebasooka kugenda kutegeeza poliisi, bategeezako poliisi ng'etteeka bwe ligamba era bwe lirambika. Poliisi nejja neebawa obukuumi namwe bannabyabufuzi bwemukola ne bannabyabufuzi era bwe bakola abamu ne babagaana ng'etteeka bwe lirambika. Etteeka lyakolebwa bannabyabufuzi era etteeka lya byabufuzi. Akati enjawulo ey'omuyimbi n'omuntu wa bulijjo okubeera nti y'omuyimbi si munnabyabufuzi n'omuntu wa bulijjo gwe noga nti omuntu wa bulijjo ye munnabyabufuzi yeeririddawa okuggyako bannayuganda okwagala okuwuddiisa bannaabwe ate nga be balina okwogera be balina okukulemberamu eddoboozi. Abayimbi balina obusobozi okutuuka ku buli munnayuganda yonna gy'ali mu kasonda buli kasonda konna n'okusinga omuntu omulala yenna. Jjajja wange ali eri bamututteko ekibanja bamututteko ettaka bamututteko buli kamu ali eri ali mu kubonaabona talina access esobola nakutambula n'ekibiina n'ekitebe kya NUP wekiri tamanyi nawo era tasuubira nakutuukawo ng'anoonayo ki. Tasuubira nakulaba Kyagulanyi, tasuubira nakulaba Besigye, tasuubira nakulaba ani, tasuubira kumulaba naye ali mu kunyigirizibwa gy'ali. Kaakati omuntu omwangu ennyo okumutuusaako eddoboozi okumuyisa mu mbeera ye muyimbi yagenda okuba oluyimba wano lufulume lutambule eggwanga lyonna ne jjajja wange lumutuukeko tugambire ku Jennifer n'owulira nga mu butuufu n'omutembeyi gwe bagoba mu Kampala emyaka egy'emabega gambe mu butuufu n'awulira nga ye omusajja ayogedde ku nsonga zennyini. Abayimbi bonna bandi badde bakozesa abayimbi platform yaabwe kubanga wabawo situation wabawo embeera nga bwe nkugambye nti waliwo embeera ey'okunyigirizibwa kw'abaddugavu abazungu abanyigiriza abaddugavu mu biseera ebya colonial rule. Abayimbi ne balaba embeera mu kiseera ekyo bagamba naye tukoze tutya, what is our contribution, katukube ennyimba ezivumirira kino. Nekyongera okuwa encouragement era byemu ku byavaako Majimaji rebellion wali Tanzania ne bivaako Mau rebellion wali Kenya ne bivaako n'okulwanagana revolts ez'enjawulo eri Northern Rhodesia, Southern Rhodesia obairo Zimbabwe ne Zambia n'ebitundu ebirala ebyenjawulo bye baali bakutudde abaddugavu ne bavaayo nga oli awulira buwulizi luyimba naga naye niba n'abazungu lwaki tebatuviira nga beekolamu omulimu nga batandika lutalo kukananga abazungu bagenze tubagobye mu Africa naye nga message yasooka nga nyemba mu apartheid policy South Africa kyekyasinga okuleeta okulwanyisa apartheid policy South Africa. Nyimba z'abayimbi n'olwairo bakyazikuba emizannyo ne bagiteeka buli kimu kyonna abazungu bakazito ne kasukka abaddugavu ne baga no enough is enough ne balumba ne beetakuluzaako abazungu. Kati mu kiseera ekyo nga South Africa mu biseera bya apartheid policy nga okufulumya oluyimba olwalaavu bajja kuluwulira baluteeke wali batandika okuwuliza ez'abamakena ze baagala okuwulira. Naye kati bw'oyogera bw'otyo kati olwaleero wano ekyo kindaga nti mu Uganda nammwe abalwanirira enkyukakyuka muyinamu obuzibu. Ebyo lutalo mbadde mwagala ng'akuba nnyimba za laavu si bwe kibadde tannakubayo luyimba luli mu category eri kusiriza obadde oyogerako naye wamba nga mbadde mumwagalira mu nnyimba za laavu musajja aba mutuufu ogamba nti tali mu politiki. Nedda buli muntu wabaawo tekitegeeza nti olina kukuba nnyimba ziri zennyini kuba ezo zoyinza okubanga gwe that talent togirina kubanga eyo si ekategore yo yakubayo akayimba mubbi yajja nakafeera omuntu naye luba luyimba lwa laavu ng'abantu bakwagadde basobola okulufuula ekyokulwanyisa eri embeera yonna ebeera ebanyigiriza butereevu nga tewaliwo nagundi yonna kati yajja nakaveera luyimba
ne mukulu kuba teyateekamu nti lulimu kagundi ya politics oba yali agamba oba yali alina gwagamba yajja nakaveera naye munansi alukwata bukwasanga bano abasajja nalutranslating obojjukira oluyimba olwo ayinza okuba yali ategeeza omukazi yajja nakaveera naye anoba n'ebintu kati bo banayoga bagamba kati nabana abatunyigiriza bajja nakaveera kakati baagala kwetikka buli kimu kyonna batubyeko buli kimu kyonna ne bakitwala ye mukuba oluyimba si bye yakuba oluyimba ng'ategeeza omukyala yajja nakaveera okuno bayagala genda naki kati gwaluwulira gwayina issues z'endala n'olutranslatinga n'oluteeka mu gundi endala that is how powerful they are kyesimanyi oba bakimanyi tekyetagisa kuga nti olukubye direct ne kati kanumbe direct tebamanyi maanyi gaabwe gebakolaki ge balina olwaleero tebagamanyi si eyakubye nno nawulidde enkukunyi eyakubye olwo nawulidde enkukunyi era yamaze okulutemerako ettaka aba lwe lwaleese ebizibu ate bizibu ki gwe bannayuganda bakugambye nti tebalwagadde bo batranslatinze dde ne baluteeka mu kategore yaabwe mwebakolaabalwagala kubanga walukubidde bannayuganda tewalwekubidde gwe ng'omuntu kati gwe wandibadde bali n'okolaki n'osirika gwe meseji yo maze ogiteekawo buli omu katandika ogitranslatinga nga bwakolaki nga bwayagala naye kati ekyo bo balinga abatakimanyi abayimbi nti bali powerful nnyo so ebyo byonna omanyi bannayuganda olwaleero olw'okubeera n'obulumi obungi n'okunyigirizibwa okungi ebiseera ebisinga obungi bakwegendereza abantu abali mu bulumi ne mu kunyigirizibwa baba bantondo baba banyiiga mangu tebajja kukuwa kiseera naye ndoozi yabadde ategeeza kino naye musajja wattu ndoozi yabadde ku mudumu gwa mundu bangi be batadde ku mudumu gw'emundu n'agaana okwogera ebyo ebiva waliwo eyamubuuziza ekibuuzo ku nsonga ezo waliwo eyakimubuuziza nti abaye politician. It was his statement, his own statement. It wasn't an answer for a question. It was his own statement. Nti nze siri munnabyabufuzi gundi alekerawo okuyingiza ebyobufuzi mu music industry. Wayise essaawa ntono ne tumulaba ng'afulumiza akatamu ye ng'agamba nti abantu be yabadde amanyi abalabe be abamulumba nti era abantu be yabadde ategeeza omulabe we ye gw'amanyi talina mu politics era ye n'atutegeeza nti awagira president his excellency Robert Kyagulanyi. Kakati kirungi nnyo yagambye nti ye omulabe wamumanyi era gwe yabadde ategeeza talina mu politics tali mu ki. Why did he make a political statement if the enemy wasn't in politics? And he said amumanyi tekikwetagisa kujja wano in public omusindikire message, confront him or her personally. Bwabanga tali mu politics lwaki okola statement nga ya political bwabanga gwokuba oba gwosindikira message tali mu politics kitegeeza statement message yotajja gifuna kubanga ogisindika wantu waki waba abali mu byobufuzi wakyamu statement yotajja gifuna mulumbe mugundi eryanize n'atuganze nsiri w'amagye mundeke nsiri w'amagye ebyamagye simanyi kuba mu nga netumanya nti omulabe we ali muki ali mu magye gyamulumba naga nze siri musomesa simanyi musomesa naye wano walumbye bannayuganda bonna tewalumbye mulabe wo kuno kwekwasa kulimba bulimbi bagambye nti gwe busoose okubeera n'abalabe abalina bangi ngera buli muntu yenna bonna abalina naye kakati bwabeera bwanga bonna abadde ajja na message n'agisindika public bwatyo gwe gusoose okukola ekivulu so kitegeeza waliwo pressure emabega eyamuteereddwako oba waliwo influence eyabaddewo bano abayimbi kati olaba nakyemalira kyakola akukwatira ku kivulu gwe tunuulira abayimbi abasinga obungi abategese ebivulu bonna mu biseera bino kasita ateeka ekivulu ng'alina influence alina abantu alina eddoboozi ekivulu okuggwa atandika kwogera lulimi lulala ng'ekivulu kiwedde kitegeeza waliwo omusaayi ogubateekebwa emabega ate ng'okimanyi bulungi nnyo wano creating influence okuwudisa abantu bakikolera mu ssente ezo zitegeka ebivulu ezikola biki kalimagamba olina okwogera bwoti ssente zaffe kati bajja nga azze kukola accountability just only that statement yokka nga yo obukadde n'obukadde oba buwumbi bumeka nga bubeera sekiwadi zebamuwa kuteeka bivulu kukola ki bw'atagikola
ogenda okulanga atandise kusebengerera mpola atandise kuvaawo mpola batandise omulemesa kukola kivulu batandise okukola ki kati bo tebaagala kubiyingiramu bo bagamfa fe tetwagala kuyingirira politics yet they are politicians so obeera mu kwewusa na kuwudisa bannayuganda if you say you are not a politician and yet the policies that are governing you are political policies nebyomwanirira okufuna biri political and then ogambe nti gundi toyingiza byabufuzi mu music industry yaffe toyingiza mu byabufuzi lwaki temugobaamu nnyimba za byabufuzi anti era tebazaagala era abamu balaba tebazikuba abaveeyo bagambe nti tewabawaddamu kuzikuba ate copyright banaagisabawo anti kakati za byabufuzi anti bo tebagala kuyingira mu byabufuzi copyright bagireke bebukuba ennyimba zaabwe za laavu zaki za bino simanya biki bakube ezo ezabaticha simanya ez'abaani abantu abasinga babadde tebatwagala nnyo okudisikasinga nsonga eyo naye obuuza ate bibadde bingi nnyo ku nsonga eyo naye ndowooza atugoberera ndowooza omuwadde ekifaananyi ekirungi nkakasanga otegedde bulungi ensonga lwaki tudisikasinze ensonga ya David Lutalo the explanation gyofunye oba submission ya Honorable Katumba ndowooza ekumalawo kubanga otegedde ensonga eno wa weyimiridde Munnayuganda wa walina okuba nga era lwaki okuba mulumba oba bamwataakirira naddala ku social media ndowooza ekyo kitegerekese bulungi nnyo kakati we twava wano wiiki eri wannyonnyolako ku stages za revolution naye ate waliwo ke waleko okonyeeko n'otakamalaayo oba wakayita otya omuli simanya 1% sikajjukira bulungi bakambuuzaako nnyo ate nga nange nali njagala okakola ki okanyonnyole bulungi nsaba ensonga eyo nayo tugikwateko mu ddakiika era nazo ezinaaba zitusobozesezza tube nga tweyongerayo era I was trying to categorize Ugandans the revolution where we stand as of now nga bannayuganda tuyimiriddewa mu revolution categories z'abannayuganda njagala mutegeere kino njagala buli omu kati weenoonye wawoogwa era wawoola mu Uganda olwaleero waliwo abantu ba biti bina. There is what we call the ruling class, abafuga, and the ruling class wonna gyeri munsi yonna baba categorizing mu ruling class. However, mu mawanga agabannakyemalira baba categorizing mu ba oppressors. They categorize them as oppressors. That's the ruling class. In Uganda, the ruling class is the smallest. It is the smallest. It takes just 1% of the population. Where to 50 plus million Ugandans. Naye bana abafuga abatufuga era abatunyigiriza, they account for only 1% out of 50 million Ugandans. They account for only 1%. Then there is another category of people. Then we call them puppets. The puppets in Uganda, they account for only 4%. The puppets. Accounting for only 4%. Abakozese abeyambisibwa. Mugundi eyabannakimala tubayita ba puppets. Namboze sibe yayita ba useful idiots. Ndowooza bwe bati. So they are only 4%. Kakati ate, there is also another category of people. For them, they know what to do. Abo babuufu era balwana okubuusa abalala, bootanyigira mu nnoga, bootateekawo okunyigiriza n'ebirala. Abavayo ne bagamba no, for us, let us speak, let us fight. They account for only 5%. So bali abafuga abalina emmundu, they account for only 1%. Bano ba puppets bano abakozesebwa ng'ebisiimuula, they account for 4%. Ezo si 5%. Kati ate bano ababuufu bagamba no, ne bakola 5%. That is 10%. Kati the rest of 90% the rest of 90%, those are the oppressed and those who are asleep. Nyenda kulaga tugwa. So be 90% be banyigirizibwa, mwe muli aboogera obwogi ne babivaako ne babeeraawo, abeekubagiza, abakola ki, omuli n'abo abatabifaako nga tebabiriiko. Nze siri mu politics.
leero temubinyingizaamu ebya politics abo. That is the 90%. Bamuzafalu temunteeka mu bintu byammwe. Temunteeka mu bintu byammwe. That is the 90%. Kati eri 10% kankumenyere bwenti. 1% ruling. The ruling abafuga. Kansooke bwenti 5% bana abamanyi ababuufu era abave ne bagamba no ffe katulwanirira ensi. Abo 5% be balwanirira 90% okugizuukusa ejje beegatteko basobole okuva mu kunyigirizibwa. Kaakati 1% eri ruling efuga ekozesa 4% bano ba puppets okujja okuwudisa the 90% obutasituka oba obutazuukuka n'obutawuliriza bano 5%. Oba okitegeera nti bali 1% okusobola okusigala nga banyigiriza 90% tebajja direct kubanga batono. Kati kye bakola bakozesa 4% ba puppets baabo ne bajja ne babasindika mu 90% eno okusigala ng'ekyali neebafu bajje bajungulule message n'amaanyi ne effort yonna eteereddwawo 5% okuzuukusa ne 90% bagende balwanyise the other 1%. Kati bye tulaba olwaleero abantu abali abatunyigiriza batono nnyo nkulaga tebasukka na mitwalo 10. Ruling click tesukka na mitwalo 10 era abasinga bali kazo Kyerukura that side district zeeyo abasinga tebasukka na mitwalo 10. That is that 1%. Yerina mundu yerina buli kimu ye controllinga sente ye controllinga ki yetwala ettaka yerina buli kimu kyonna kiri mu ngalo zaayo. That 1%. Kaakati olw'okubeera ne mundu ekwata sente n'eziwa bano ba 4% ba puppet ate bajja mu ffe ebalonda mu 90% eno ne mu 5% nejja ne bateeka mu kirasi era ey'aba puppets okukozesebwa. Kati neekwate mundu n'eziwa bano ba 4% zibawerekere neekwata sente n'eziwa bano ba 4% mu kifo ky'okukwata sente eziteeke mu ba 90% ebakolera amasomero ebakolera enguudo ebakendereze ku misolo ebalongooseza ebyobulamu ebalongooseza biki. Sente ezo eziwa bano ba 4% bano ba puppets ne bazikozesa okujja okuwudisa bano ba 90% baleme kuzuukuka. Kyeva abantu bano ba 90% tebabanja nguudo tebabanja ki tebabanja masomero tebabanja ki olw'okuwudisibwa okuba kuleeteddwa bano ba 4% bano ba 90% ne balemererwa okutunuulira 1% eri ebanyigiriza. Akantu ako nkategedde naye wayinza okuba watulaba atafunye bulungi message yo lwaki tokatuwa ng'okatuweramu ekizampo wano wetuli mu ggwanga Uganda 4% ye bagundi ne gundi ne gundi. Ndowooza omuntu ajja kitegeera bulungi. Kaakati wano mu Uganda 1% the ruling class eyemanyiddwa Museveni ne banne eyemanyiddwa abamuwuzi baani ye 1%. Kati puppets bano ba 4% namboze be yayita ba useful idiots. Kati abo be ba Catherine Kusaasira abo be ba Ronald Mayinja abo be bano be batuma okujja okulaga nti buli kimu kiri okay bala mu taipu abo ba bebe kulu bebo ba kategori eryawo. Kati 1% kivoba laba nosanga bebe kulu atambula bamukuuma na mundu kikiri kye wagambye nti nabo tebafuga tebalyanga bali era tebali nabo. Kati abo be bali b'obukunkumuka obuveeri mu ba 1% bali baba 1% ebyabali ba 1%. Kati bebalyako kye balidde kati 1% nabagamba mutwalireko ba 90% tebakola ki tebazuukuka. Ekisooka 1% Museveni ne gurupu ye 4% bebabalamu abo bebekulu abakkirizibwa okukozesebwa naye nga tebagwa mu ruling class era tebugenda ku kyogambye nti bebekulu bamuwadde gwa minisita nga wa
abo alina kubeera awo kati category endala ya 5% beba mwami Kyagulanyi beba president Katege president Kyagulanyi Sentamu beba bulaba Senyonyi Balubongoya abalwanirira kakati mwena mmwe bateeka mu 5% abamawulire yes si mwena abamu kati Red Zone TV eri mu 5% Dr. Enzyme ali mu 5% kuba alwana n'abamawulire abali mu kategore eyo abo bani abenjawulo bolaba bagwa mu 5% kuba bagezaako okuzuukusa 90% nga bayitira mu mulimu gwabwe message gye bawa nga boyogerawo awo kitegeeza boyino mentioninga mulimu Bageto TV abo media olujjuliro TV abo bentegeeza abo Sama Uganda abo bali mu 5% besides ngojeko woli ajaga 5% egwamu bannabyabufuzi bokka no n'abalala abakolera mu kategoriza mu professions zaabwe mu mirimu gyabwe nga bagezaako okusuukuza 90% kati 5% kati awo nkufunye kati 1% eri Museveni akozesa bano ba puppet bano abo bajje ba disorganizing 5% eno elemese ba 90% be bantu general abo be bali awo kebinkwatako siri politician simanya sikolachi nze kasitandya nenebaka kasitankola ntya abali awo neba nange government engudo kwayita waliwo yatugambye yoba yabaddani engudo ze Uganda obanga azannya omweso yadde Joel Senyonyi obanga azannya omweso kuba mu kinya kino nodda mu kati ze engudo banasobola bazitambulako naye tebaagala mmanya naye ekinya ekimukuba neba ne government era neeraba ekikubo kino nebabeera oluguudo netubeera bwefufu nebakuba nobayitako nga banobukooko obuli bwe buti edduuka lyona lijjudde enfufu naye nga tasobola kubayo naggala ewaffe emityana waliwo wetutuuka ngaova manye ewaffe yemityana ffe tuva mu kyalo eri naye kati okuva ffe mu kyalo okutuuka mu tawuni y'emityana bw'oyingirira tawuni y'emityana bwoti bakulabira ku nfufu okutegeera gyova ti oyateeka okuba ava busibazi oyateeka okuba ava bbanda lwaki tunule oluguudo lw'enakawuko lubadde mu bajeti emyaka n'emyaka baluliiriddeko sente nakati bakyazirya n'okutuusa olunakuwenkutegeeredde okumanya nkutegedde bulungi 1% kati bano ba 4% be bajja enakawuka ne bajja abali alongo oluguudo enakawuka bagamuzeeyo abatumidde nakwata emitwalo ebiri by 5% bano abajja ne balwogerako lwaki tetuluziba paka nga balukoze kati 90% yefe abaluyitako buli kati 5% bagamba bwe tuluziba bajja dukola banetuzumuzuukuke mwerwaneko yeyo 5% kati naawe ng'otwalayo kamera wa Red Zone Dr. Enzyme ng'agenda alaga ensi lengera oluguudo oluluno Senyonyi lwadde ayogerako abuusa bano 90% nga waliyo oluguudo mu kibuga olufaanana lutyo naye bano abasajja bannaani akati 4% bwakutegeera nga jewuwo bagamba Red Zone kikyobufaaki n'ensi ataano gaagano muzeeyi akutumidde kadde kaakano muzeeyi akutumidde nga naawe oddayo ne kamera yo oluguudo lwobadde olaga ebinnya ng'onoonyayo wali awalungi oluguudo lwateredde naye oli 1% takulabye nako yakozeseza puppet munnaakumanyi kubanga agwere mu 4%. So abaana baŋŋambye omanyi tubeera wano netufuna zi comments omuntu omu yaŋŋambye naye oyo omusajja wamujjawa kati ssebo nange ndi wano naawe naye nange kati olwaleero nyeyongedde okwewuunya kati ndowooza buli muntu akitegedde bulungi nnyo. So kati buli omu yeenoonye waakola ki wagwa. Do you belong to the 1%, the oppressors, the ruling class? Do you belong to the 4%, the puppets, useful idiots? The useful idiots. Do you belong to the 5%, the revolutionarists, the freedom fighters, those who are fighting? Do you belong to 90%? Basagala kumanya. Where do you belong? Yumu kati yeenoonye. Buli omu amanyi waabwe. Kati singa 90% eno ekwatagana ne 5%, eri 4% tegisobola. Kuba tujja kuba tukauntinze ku 95% nga tusigazayo the other 5%. Kati gye tulina okuba yeyina okugenda yonna eri 1% nefo yaayo eno kati yeyina okugenda
95% ejje yeekolera ebintu nga bwe birina okubeera. Kifaananako ng'era kye nannyonnyolako olumu nti tulina abantu tulina be tuyita ba idiots, tulina be tuyita ba statesman, tulina abantu be tuyita ba tribesman. Ba idiot bebo basifaayo. Idiot abatakuvumya oli abatakuvumya nti wine idiot nkwesa nnyo gundi definition y'Abagreek kubanga ekigambo ekyo gye kyava mu Greek kitegeeza omuntu atafaayo, tekitegeeza muntu musiru. That is why Museveni bwe yali ayogeranga you idiots yali tatuvuma abatatuvumye nnyo ye bantu omusajja ono n'atuvuma yali tatuvuma ye yali amanyi kikyategeeza nga mwabatafaayo ni bwe bakola ki temufaayo ne babakola ki batta babawamba bakola batya mukoma kwekalakasa nyamukiraba bakuba isasiri buli omu n'abula bayo kati yagune kati yagasi buli omu n'abula nga sibiddamu ebyo sibiddamu naye nosigala ng'okyakaaba etegerekese bulungi nnyo banaye nyongera okujjukiza ali ku Redison TV nga tunaba kubanga otugoberera osobola otusanga ku mikutu gyonna platform zonna tulinayo. Redison TV ku TikTok gye tuli, Redison TV ku Twitter gye tuli, Instagram gye tuli, Facebook gye tuli. Ate naba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe simanyi kyolinda byomisinga bye bintu ebifanaganako nga bwe biti Honorable Katumba Gerard byakuleetera Honorable waliwo ensonga endala. Bobi Wine we yali ava mu ggwanga yali ava South Africa bamuyolera ku kisaawe Entebbe. Yayogera n'atutegeeza nti phase 2 eya countrywide tour gye eri ejja. Bwe yali tanaba kubanga agenda nga phase 1 ewedde. Abasajja bateekawo embeera ne bagamba bamusamuninze olw'olulimi lwe yakozesa eruweero, bateekawo ensonga za zibbomu ezategebwa n'ebirala. Era ne babanga ebyo bwe bayimiriddeko kugamba nti bagenda kuyimiriza entambula ze. Bwe yamala otutegeeza nti bwe yamala okugenda bomu nezibulawo. Olunaku lw'ejjo nalabyeko poliisi nga waliwo abanoonyezebwa. Simanyi omu yavuze ekimotoka, yavuze ebitereke obitwala samweya balunzi obizula nga bomu bali mu munoonya. Bomu zaakomyewo. Mulina okwerinda nga mutambula. Munaatambula oba munaatambulira mu mbeera ey'okwerinda. Munaakolagana ne poliisi mutambule nga mutambula mu mbeera ey'obwegendeza bomu zireme okusaanyawo bantu oba okutambula mugenda kusooka mu kuyimira. Kati nze bannayuganda mbagamba kino. It's better kubanga abantu bonna abakubiddwa bo mu Uganda tubaziise. Era osobola okutambula ne bagamba naye oyo agalamidde awo bomu yamukubira wano. Waliwo bomu be yakubira mu gondi ya muzibaasi ojjukira bulungi nnyo eze Kampala. Abantu babakwata ne babatwala ne bakola ki ne babaziika era ne bamanya munnaye. Abalala ne bajjanjabwa afuna obuvune ne bamujjanjaba n'akola ki n'awona nga kati gyali. Kisingako okubulwa omuntu muganda wange nga tuli wano ffenna tonnaŋŋambako wakuluma, tonnaŋŋambako tuli ffenna tuli wano tunyumya. Bannange kibi nnyo kyekintu ekikyasinza okuluma. It is a very big trauma. Ne tuba nga twakafuluma wali twakaawukana nkusiibudde onsiibudde nyize ewange ngenda okuwulira nti muganda wo sebambulidde Patrick talabikako bamulidde. Naye ndowooza nti ndowooza bamututte ku Odi Kampala okutuukayo nga taliiwo, aba mututte ku CPS nga taliiwo, naye bamututte wano ne tutambula wonna towulikika, simu teziriiko, tetusobola nakuwulira ddoboozi lyo, tetusobola nakukola ki. Ewiiki neeyitawo, omwezi ne guyitawo, omwaka ne guyitawo, emyaka ne giyitawo, n'emyaka emirala ne giyitawo, n'obulaba otyo nga tetusobola kugambako nti muganda waffe bannaye wuli kale agalamidde wali. Oyinza okuwa ye ya John Bosco Kibalama kubanga Nabbanja yavaayo n'agaba bamulina ate kati mu gafuluma gataliyo abuze. Kati abantu bangi nnyo, abaana bangi oli tamanyi oba omwana w'omula oba mulamu oba mufu oba bamuziika oba bakola bati oba kiki eki nga tasobola nakugenda katugende kumalalu k'omwana wange egalongooseeko oba gabbaa wange oba ga mukyala wange oba ga mutabani wange nga tasobola ekintu ekyo. Naye ng'owa bomu yakubwa bomu yagenda wali n'agamba mutabani w'omulamirembe. Naye ng'oli abaana ne bakula nga tebamanyi kati njagala abuziddwawo alumanyi okusinga ona bomu kwekubye
mukaaba ne mumukani mumukitulako ne ate agenda kulabika ddi essuubi liriwa kati omwana wa kibalamu kyamuteekamu essuubi nti no taata we gyali naye nga wakyaliessuubi nti taata we gyali tewali abaabula mu 2021 nga nakati tebalabikanga nga tebamulabanga gomanye abantu bebayolanga mu biseera bya Kizza Besigye nga nakati talabikanga myaka emeka egiyiseewo anti ye trauma ebeeraawo ye gundi ebeeraawo abantu abasinga gwe tunuulira wano Museveni we yajjira agenda okujja bona abaabuzibwawo ku mirembe gya gundi egyobote mu state research wali nakasero ne mu gundi z'Amin tebazuulanga ntaana tebagenda wali gundi Amin we yabattiranga wali mu gundi mu lubiri muyateeka muyasima empukuna kati ekyalimu n'agiteekamu waya z'amasannyalaze n'amazzi muyabayingizanga n'abakubisa amasannyalaze n'amazzi ng'omuntu nga tosobola nakumanya wadde nga tebamanyi nakumanya tebabizuulanga gavumenti ezze gendayo empukuna kati ekyalo ekolanga kyabulambuzi abantu yakwatanga omusaayi bwati ne yesala n'ajjako omusaayi n'awandiika ku mpuku wali ku kisenge n'awandiikako nze gundi naye gundi onzitidde bwereere n'awandiikako eno ne bata amasannyalaze ne gakuba weri wali bw'oba ogamba nti byabulimu genda onoonye empuku ya Amin mweri mu lubiri omu era bagikolanga kyabulambuzi n'omukyala agikolako bamuyita oba Goletiani kuba nagikolako sitoola abantu bangi nnyo abaabuzibwa bannange obwannakyemalira bubi nnyo bubi ekigenza ewala bangi nnyo abaabuzibwawo nga tebaddamu kulabikako abasajja balina pipa za asidi mwe basuula abantu kati oyo ogenda mubangizaawo balina pipa za asidi mwe basuula abantu ogenda mubangizaawo bakugamba sefowusi ezo balundirayo emisota bitimba ezimira abantu timba erya muddo balinayo zigoonya goonya eryaki olabayo emmotoka z'enkoko gye batwalayo mu sefawusi eyo okugabira goonya oba okugabira timba bantu mwe naye musaaga n'ensi kakati katubaleke jesi bo muzaalabise mutuleke tufe bo naye nga batuziiseeko okusinga okutubuzaawo obubuza okusinga okubuzaawo abantu kati bannayuganda njagala kino muzuukuke obutego bungi nnyo obuteereddwawo okuwudisa abantu kungi nnyo okuteereddwawo kyokka ate nga kukolewa bano ba 4% bembagambye bipulanningibwa 1% oli ye n'atuula eri kati bano ba 4% abazze okubawulisa n'okubatiisatiisa okutiisatiisa bannayuganda okuzuukuka beebo bapoliisi baani nga twazudde nga waliwo bomu eyagize explosives ezagizaawo kati bannayuganda temukkirizibwa kukuŋŋaana bambi abantu abadde bagenda okuwuliriza omukulembeze waabwe bamukaabira ebizibu bawulirize MP waabwe bamutume bamugabe bannange nga kisusse emisolo nga gisusse bannange kiki ekigenda mu maaso abannyonnyola ekiriwo polisi kyeriwo babeere n'essuubi kati ono 4% puppet najja n'abagamba tewali kuŋŋaana wadde twazudde bomu naye nga yatumiddwa oli 1% 1% yali eri atudde alatta ali mu kubba ttaka ali mu kusiba square miles and square miles abaana yabasindise bakole omulimu ubwo n'abasindika bajje bakole omulimu twazudde munnayuganda abadde ayagala okusinkana omubaka wa palamenti ayogere naye amutume ensonga bambi awulirize bannaye tutuuse kuki eddwaliro temuli ddagala tufa wakiri abeeko kyawulira nti waliwo enteekateeka bweti ne bweti ereeteddwa gwe n'omugamba tova waka twazudde bomu bannayuganda mutuuke ku kiseera ligamba nti oke kale mwazizudde mutuleke tufe kubanga era ne buziba teziriwo tukola ki tufa bwekityo ogamba nno obudde bwaffe tebutambudde naye nga tumaliriza nga sinnaba kubanga nsiibula naawe nga tonaba kubanga olina kusiibula abantu waliwo kyenjagala onnyonnyoleka katonotono tutuulidde wano amawulire genfunye Honorable Ssegirinya owa National Unity Platform ne Deputy Spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro batabaganye era mbalabyeko awo nga beegwa mu beewo obufumito Honorable Ssegirinya agenze ku kitebe kya NUP ne basisinkana ne Alex Waiswa Mufumbiro ne bakkanya tutegedde gye biggweredde tetegedde gye bitandikidde naye ngenva okufuna kati ku budde buno batudde
bakanyiza era bonna kati simayiro bewadde n'obufumito ensonga eyo njagala oba weebaza Ssegirinya oba weebaza abatabaganyiza oba otya naye mu bigambo kimu bibiri nozera David Sulubongo ya secretary general yabadde wakati waabwe kati omuwe credit tusiibule abantu b'obudde bafuddeyo ekyamazima ekyo buli munnayuganda kyabadde alindiridde era buli muntu alwanirira Uganda empya kyabadde alindiridde twagala okuzimba eggwanga erya reconciliation nti bwabaawo obutakkanya bwonna obubeera bubalusewo kubanga tetujja kugamba nti abali ku opposition they are perfect 100% nabo bakola ensobi naye wabanga wagizeewo obutakkanya n'obutakwatagana mu buhandolinga mutya mu bukwata mutya so kati that aspect of reconciliation ennungi nnyo era Secretary General David Sulubongoya y'omu ku bantu bemmanyi nnyo ebbanga lyentambula naye n'emirundi gye musinkanye gye mbaddeko ne discussion naye ye muntu ayagala ennyo embeera atayagala nnyo bintu bya kusika muguwa ye muntu ayagala ennyo embeera ey'okutabagana noba wabaddewo buli kimu kyonna kiva olaba sometimes agenda okuzuuka ng'akuweerezaako ka message gana Katumba oli bulungi oli otya amba gyendi ndi bulungi oba ndi mu mbeera bweti negamba okay kale katulabe bwe tuyinza okukwatira awamu so ayagala nnyo embeera ey'okutabagana that is ye sayini ey'omukulembeze omulungi era kyetuba twongera okubanga tuzimba mu kibiina ate ne mu people power wonna okutwaliza awamu njagala okwebaza abadde mu nteekateeka eyo ey'okutabaganya abakulu abo bombi ne deputy spokesperson fenna abantu abo bombi tubeetaaga nga bannayuganda wakati mu lutalo olw'okulwanirira Uganda embeera emu oba endala wabaawo ensobi ekoleddwa ebiseera ebisinga obungi tulina kutuula ku mmeeza ne tugigonjoola ne tulema kwekuba kubanga ensonga ebadde yatandika okubuukirwa bano ba 4% nga bagikozesa ng'ekyokulwanyisa nti kati lengera batandise kwevuma lengera batandise okukola bwe bati ate bagamba bonna bakibiina kimu bonna balwanirira nkyukakyuka kati bano ba 4% nga be bagizimbya ennyo era nze nali nga abantu abagimbuuzaako oyogera ki ku nsonga eyo wala abambuuza njagala ompe interview oyogera ki ku gundi yabwe nemugamba siina kyenkyogerako kubanga ababyogeddeko abakwatibwako ku nsonga eyo ababiri bakola ki weebali oba oyagala okufuna information genda ewa Ssegirinya oba ewa Waiswa mufumbiro kujja okugjako information kati nze njogereko ki kubanga nkiraba eyo it's a private issue kyakutuula butuuzi wansi kuba kati nkakasa era baatuddeko ng'ababiri kibadde kintu kitono nnyo baatuddeko ng'ababiri ne babaako engeri gye bakyogerako oba omu ne yeetondera munne oba buli omu nannyonnyola lwaki kyali bwekiti ne bwekiti then ne balyoka bajja mu ligigagamba kano kabonero akalaga nti fenna kye tulina okutambuliramu nammwe bannange bannankyukakyuka bwewabaawo munne aba yakusobezza tuleme kukizimbya tuleme kukitwala nnyo ate twewala nnyo n'okukitwala ennyo ku social media eno tugikozese nga weapon nga kyakulwanyisa kyakulwanirira nkyukakyuka kyakulwanirira Uganda empya kyakwekunga kyakwesomesezaako twenunudde tutya naye waba entalo ezaffe ng'ababiri ezo entalo tutule butuuzi ku mmeeza zakugwera ku mmeeza tesobola kugwera ku social media tesobola kugwera mu media tesobola kugwera mu nkuŋŋaana wabula zisobola kugwera ku ttebo nga tutudde wamu ne tubeera nga tutabagana so eyo sigino nnene nnyo yenjagala buli omu atunuulire buli omu agikwate buli ayina omuntu yenna ffenna tuli mu kulwanirira Uganda mpya tuli mu kulwanyisa bwannakyemalira naye wabaawo embeera yonna gye wali omuntu yenna gye yali akutuusizzaako tubijje ku social media tubijje ku media tugende tutuule ng'abantu emesegi gye babadde batusindikira tulaba abakulu n'abakulu bano batudde ne basolobera ne beegwako ne mukafu kati ate ffe ababagoberera Redson TV nga bulijjo tulabira ku Shalom Television Uganda naawe kyokola kya mutawaana nnyo ebinyonyi binsobedde Redson TV lote bitambudde semabule patukize mbadde tubadde ne Honorable Katumba nga bulijjo era tugenda mukomyawo buli wanaabawo ensonga alina okujja n'abanga alambika eggwanga ng'atuwa endowooza ye ng'atuwa ku magezi ng'atuwabula mu bintu ebimu mu nsonga ezitali zimu Redson TV nga bulijjo bwetyo bwetutambula mwebale nnyo okubanga mutambula naffe ate naba kubanga osubscribinga nkujjukiza genda ku YouTube yoteekamu Redson TV osubscribinga okwate nekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga